awo kati byaggwera wa ebintu byakola nga obonalawo omukazi gwagana kamwantedde nti alina ebintu byayogera nga ddala tasoose kulowooza nti ekintu idea eyinza okuba yamuli mu mutwe nga yagifunira naawe mu press conference bwe yayita abamawulire ekiwaatule oba nga kintu kirungi nti kyebayita preempting nti olese ekirowoozo kyolowooza okuba abakulu naye ngaogambye kanki basunireko wano kuba lusita abeera nnyo ng'ayagala naye ofuna tokability eyo mawulire nti Bebe kulu ayambye kuba okuva dda ayagala nnyo ekintu ekyo ayambye abalema abakatalemu ayambye ne ku bato yabaleeta kati ye speed okwakolera ebintu oluusi nga tesaana naye ne bwe kyandibadde kirungi ekyokuba nti oyamba ku bantu obukwakkulizo bw'ennyumba ddala bwe bakuwa ennyumba oyinza okuwa omuntu obukwakkulizo bwe butyo nga agitutte lwa kitone kye tagitutte lwa mpisa agitutte lwa kitone nti nayimba ennyimba balobalo nze nsinze tomanyi gye yasibuka ddala eba ekyali nnyumba oli n'omuwerako obukwakkulizo bwe butyo kitegeeza ennyumba teriiyo Bebe kulu ebyo abiruddemu ebya ssente okuba nti si muntu walaali nnyo ku ssente kati ebyo yali naye aleese buleesi ndowooza ye nti singa tukola tuti okubiri nga ye agenda tambula agenda mutwale wa muzeeyi balyemu ekyemisana abatambuleko ko beetololemuko nga muyimbi tomwadde studio namba 2 kwabwe yalaga eno ofuna ennyumba ene okubiri ng'ogenda kulyamu ekyemisana n'omukulembeze w'eggwanga tolaba nti ebyo birooto bitono nti dreams ze nnyimpi nnyo eza Bebe Cool bati muyimbi kinga ekirooto kye kuba nti yeetolola alyamu ekyemisana ne president yali badde abateerawo studio bamuwadda ssente zatakozeseza kubanga studio eyo gyagamba gye bamuwa emyaka egiyise simanyi bayimbi bameka be promotings eyekiwatule yaani ye oba yabayimbi bonna ebintu ebisinga Bebe Cool bibako omukono nti ekiwatule wakitaawe naye ebintu byasakiddeyo nti kamera biba bya gavumenti lwakuba agenze ku lulwe nti nga bwe yeewaayo nti ye yayawukana ne Bobi Wine bwakwata eno nkwata eno kati eriyo privileges ezijjirako n'ofuna kamera nti redi kamera ngifunye naye ngifunye nga nze wabula nsobola okuyamba ku muyimbi kuba ze yeeyamu okuyamba ku bayimbi oluusi n'abikomyawo kuba teriyamunoonyerezaako nti wakomawa ku kino teriyamukyekinga naye ng'ebigambo bye byaludde ng'ayogera ebigambo oluusi nga tabiwa nnyo makulu lwa nsonga nti tabituukiriza naye nga nze ndowooza yali badde ayina omusingi gwazimbye ng'ayamba ku bayimbi abato bannabitone okusinga okwogera ebyo kuba kati kugenda oliye ne pulezidenti ekyeggulo oba ddina ddala kiyamba ki obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC21 kamiyoni tagezanga najja ku mulambo omuziika ekyo nakiraba yakyatula naye nga nze yali yakiŋŋamba emyaka ng'ebiri kati najja nga abyogeraawo nti nina besaagala banziike biki omuntu kale tugala oluusi omuntu somusanga anyweddemu naye omuganda aga nti gamba obbi wa mwenge alijja ku mwoyo nti omwenge guli si gwe gukuwa ebigambo rather gamba obbi wa mwenge alisanga kuki ku mwoyo omwenge guli si gwe gukuwa ebigambo kiba kwekiri olede ku mwoyo wa mwenge alisangako nti omwenge gulisangako kati Red Banton
mu ngeri emu oba endala asobola okunyiigamu ng'omuntu yenna nti asobola okuba n'obuyambi bw'ayagala bw'atajja kusaba openire oba kuvaayo butereevu akusabe naye ng'olaba kisaana bw'aba alinayo we yakuyisaako Red Banton kimanyiddwa ensi ekimanyi abatakimanyi be abapya yayamba kamiliyoni miliyoni Island eyo yonna Red Banton yali muyimbi munene 12 n'agenda e Bungereza n'aba nga East Africa wano bamutegeera kati kamiliyoni baali basituka busitusi bw'ojja n'omubeererawo mu kantu akatono konna mu ngeri yonna oba tolina kibi kyokoze kati bw'aba nga ayinza bakyogerera mu ntondo naye era tomusalira kubanga embeera gy'alimu eyinza okuba nga yeetaaga kuyambibwa kati aba asobola okuba nga reaction ye teba nga yaggwa ali obulungi ali convenient ali mu mbeera eri convenient industry eba ina gyeragaawo mu mbeera eyo like tubanga n'abakulu tusuka okuba nga twesojja mu mbeera eyo nti omuntu ayinza okuba yakukolera ebintu ebirungi naye ate notasobola mujjukirako ate n'olaga nti bwe wayitawo tukyagala kujjukira ebyaliwo wankubadde oli w'amaanyi nati kakati ebintu ebimu biri mu karakita ya muntu nti ebintu ebimu tebiri ku industry oba kuki biri ku muntu nti ne bwe yali badde omuvuzi wa booda abeera ze empisa ze oba yenneeyisaaye ne bwe yali badde omusomesa kati tulebe kukitunuuliza industry tugende mu humanity nti humani eyo oba ak'obuntu ako kaali baddemu abayimbi bangi abantu bangi sina bayimbi bokka nga babeereddewo abayimbi abo kamiliyoni ekyo tekiri ku muntu omu yekka alina okukyetegereza nga bwe nkugambye wali bwe mukomendinze nti afunye maturity bw'abanga asobola okuyamba ku mwana nga talina nakigenderera wali bayambanga ku baana nga waliwo ssente kuba yaleeta ku Davido oyo mu 2013 yennyini ebyo nkugamba yamuleeta ekyaddonda awo era n'ayogera mu Luganda nteeka ndi ssente za kino nga ayogera Luganda ng'alese Davido kitegeeza Davido yali azze kuteekamu ssente amanyikibwe ewantu gyatamanyiddwa mu East Africa nibamubuulira nti kamiliyoni yaliyo essaawa zino Davido w'amaanyi kamiliyoni yeetaaga Davido okusinga nti kirungi okusimba omuti nga tosoobirana kugubeera kugwegamamu musana kitegeeza kyagwo ne kikusanga naye nga tewakisuubira kiba kirungi nnyo kamiliyoni omutima ogwo gwalinga akyusa asaana yekube mu kifuba abantu ngaabo asobola okuba akyogedde mu bubi nti alowooza kye yakuyamba nga bwaga nti yakusuza ku mufaliso olina musasula si kyatteeka naye osobola okugenda n'omuzza kubanga nkugambye omuntu ali convenient mu mbeera ennungi asobola okureasoninga okusinga oli ali mu mbeera enyigiriza era oba osalira omusango ng'ojajinga ono ali obulungi gw'osaliranga bw'oba aweereddwa omukisa gw'okusala oli anyigirizibwa asobola n'embeera emuforcinga nga ebimunyigiriza bingi kati toyongerangako bwongeza ate kirala Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala sumuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14 Banton bapademani kati Bebe kulu abanga bali mu myaka egigoberegana gyegimu
bali so close Bebe Kulu ne yawe kati balinamu omukwano gw'enjawulo okusinga kuona omuto waabwe kuba yali emyaka nga giri wansi Bobi Wine kati abeera amubonzeeko nga kyaliwe era kyova olaba yasooka n'akujja ku byawo buntu eno nti okulwanirira abantu ng'okutadde ebbali lwana nnyo dde ku lisiti yono mu byabwe ebyeri ebyokusaaga kubanga ne lisiti bw'aba nga yagiteekako Dax Vibes kikulu nnyo kuba Dax Vibes akigwanira nange nali namusiima dda namugamba nze butereevu Dax Vibes kwa mukwano gwange Ivan Gembe Sentamu tera omukolako story awo mukwano gwange Bobi Wine oyo yamutwanjulira mu 2012 njijukira ebiseera ebyo twali twetegekera 2013 twali tuleese nga omuyimbi omujamaica azze wano bize signal agenda okuba cricket over twali ku Venom baala yali mpya ng'eggulwawo kabalagala awo namutuleetera natugamba nali mumanyi naye nga officially yamutugamba nti kati amaliriza senior 6 ewamulindwa ku St. Lawrence kati waddemba okuyimba officially kuba yamwekuliza azza akula musically n'abeera nga yasolooza ebisaabala awo ennaku eza bulijjo bamuwa Dax Vibes yasolooza ng'asoma emakerera awo kuva 2013 n'aba ng'avuddemu kati akola collaboration ez'amaanyi oluyimba olwo lw'amaanyi nnyo Believe kati Bebe Kulu bw'aba nga yakola selection n'alusaamu kyakomyawo amaanyi mu lisiti ye nti eriyo agiraba naga alabika bambi tasosola olaba aleese n'ono naye ate bw'oba predicting olaba nga kyali kirungi nange nali nkisuubira nti kyajja okukola kize ku kinaturalizing naye ate ebintu ebimu oli bw'aba tabiriimu osobola okubireka kuba kati Bobi Wine lwaki oba nga eimu ye yakubeera ku lisiti ate eya Bebe Kulu kuba tayimu etuuka n'onnyoka titukomyewo n'abayimbi bonna Basilva Kyagulanyi kibeera kyabamudura kati kino yawe yayagala kuzannyira ku bwongo bw'abantu alabe kiki boogera bwenti bwemanyi era abantu bamu bakomentinga ne bagamba nti in fact Bebe Kulu listi yakoze yali tasaana kubeerako yeteekako namba 15 Bebe Kulu ekyo kiraga bulazi kiyongera kulaga bunafu bwe ng'omuntu butya toyinza kweteeka ku lisiti ate gy'olonze otuuka n'omanya nti liigi zaffe ne bakamiliyoni ndala era bwendaba nga ku lisiti yotaddeko oluyimba lwa kamiliyoni obeera mbasi kubala bulungi ate bweweereeta nawe newessaako tayimu olwo bwe naatuuka nga toyimba naaba tokyakola lisiti gijjeemu omanye nti nina abantu kwenkoma oba batandise okuyimba mu 2014 wabaawo abantu kwe tutandikira n'omanya nti gundi oli ne bwayimba ye abazze kiki tetujja mussaako kuliteeri yakikwasinziira oba lisiti ye erina bukwakkulizo ki oba bisaanyizo ki awo nabyo tubetaaga okyebuuza wetudukubako akatambi emabega Bebe Kulu yakola ezo lisiti zeyakola bwe yatandika ozikola yali 2 ndowooza 21 mabegako yagamba list ya before covid kati olwo ng'etandisa okubanga ebeera serious ng'agikola ng'agamba nti lisiti eno gyenkola tugenda kuba nga tukola akalulu mwaba abantu abasinga mugenda kubaamu abantu nga 2 oba 1 tumuwe ennyumba na enyumba eyo ejja kubanga eri mikono giringa egya gavumenti wa sente nga eringa sponsor era ovaayo n'ogironga omuntu yenna wa gavumenti ngekwegiwako ate enyumba eyo wali tokkiriza nga togenda kukkirizibwa kuleetaleeta bukazikazi oba kwekolerawo obuntu obutaterekeka enyumba yaliyo bagikwadde yo nga yo si yakuleeta famire yonna neggweraawo kati byaggwerawa ebintu byakola nga obonalawo omukazi gwagana kamwantedde nti alina ebintu byayogera nga ddala tasoose kulowooza nti ekintu idea eyinza okuba yamuli mu mutwe nga yagifunira naawe mu press conference bwe yayita abamawulire ekiwaatule oba nga kintu kirungi
nti kyebayita preempting nti olese ekirowoozo kyolowooza okuwa abakulu naye ngaogambye kanki basunireko wano kuba lusita abeera nnyo ng'ayagala naye ofuna tokability eyo mawulire nti Bebekulu ayambye kuba okuva dda ayagala nnyo ekintu ekyo ayambye abalema abakatalemu ayambye ne ku bato yabaleeta kati ye speed okwakolera ebintu oluusi nga tesaana naye ne bwe kyandibadde kirungi ekyokuba nti oyamba ku bantu obukwakkulizo bw'ennyumba ddala bwe bakuwa ennyumba oyinza okuwa omuntu obukwakkulizo bwe butyo nga agitutte lwa kitone kye tagitutte lwa mpisa agitutte lwa kitone nti nayimba ennyimba balobalo nze nsinze tomanyi gye yasibuka ddala eba ekyali nnyumba oli n'omuwerako obukwakkulizo bwe butyo kitegeeza ennyumba teriiyo Bebekulu ebyo abiruddemu ebya ssente okuba nti si muntu walaali nnyo ku ssente kati ebyo yali naye aleese buleesi ndowooza ye nti singa tukola tuti okubiri nga ye agenda tambula agenda mutwale wa muzeeyi balyemu ekyemisana abatambuleko ko beetololemuko nga muyimbi tomwadde studio namba 2 kwabwe yalaga eno ofuna ennyumba ene okubiri ng'ogenda kulyamu ekyemisana nemukulembeze w'eggwanga tolaba nti ebyo birooto bitono nti dreams ze nnyimpi nnyo eza Bebekulu bati muyimbi kinga ekirooto kye kuba nti yetolola alyamu ekyemisana ne president yali badde abateerawo studio bamuwadda ssente zatakozeseza kubanga studio eyo gyagamba gye bamuwa emyaka egiyise simanyi bayimbi bameka be promoting eyekiwatule yaani ye oba y'abayimbi bonna ebintu ebisinga Bebekulu bibako omukono nti ekiwatule wakitaawe naye ebintu byasakiddeyo nti kamera biba bya gavumenti lwakuba agenze ku lulwe nti nga bwe yeewaayo nti ye yayawukana ne Bobi Wine wakwata eno nkwata eno kati eriyo privileges ezijjirako n'ofuna kamera nti red kamera ngifunye naye ngifunye nga nze wabula nsobola okuyamba ku muyimbi kuba ze yeeyamu okuyamba ku bayimbi oluusi n'abikomyawo kuba teriyamunoonyerezaako nti wakomawo ku kino teriyamukyekinga naye ng'ebigambo bye byaludde ng'ayogera ebigambo oluusi nga tabiwa nnyo makulu lwa nsonga nti tabituukiriza naye nga nze ndowooza yali badde ayina omusingi gwazimbye ng'ayamba ku bayimbi abato bannabitone okusinga okwogera ebyo kuba kati kugenda oliye ne pulezidenti ekyeggulo oba dina ddala kiyamba ki omuyimbi ku talenti y'okusituka mpozi era oga nti ajjamu akabaasa mu ngeri ye teekawo buteesi studio eyambe ku bayimbi abatalina ssente zirecordinga muteekeewo tv promoting music okusinga okugamba nti ogaba awards tolina na bisaanyizo bigaba awards kubanga mugabi wa award ki eyessa ku list ati conflict of interest eyo yaki muyimbi anti omuyimbi bw'obanga otandiseewo company awarding company obeera okoze eki ekyobuyimbi okyeyambula nga tumaliriza bulowoozi kiwenza okuwa omukulu Bebekulu naddala mu industry ne ya music tuveewo tugende wa Chameleone naye ekintu kyatandise kinaakola oba tekiikole like Chameleone twali tutandise omulaba mwevula ebimu like waba atambudde ne Fikigaza baako obwana bubiri bwatambula nabo nga olaba champion good wayadanga akola nga ne alien skin era nga akamu kabeera gaadi ya Chameleone endala gaadi ya Gaza era akamu kuko nga kasobola okuyimba kolansi ya Chameleone akalala eya Gaza Chameleone atuuse mu sseera ey'okubanga nti alinga sika like audience y'abavubuka abatototo nti bamukwatirwe favor lwakuba nti alina obwana obuto bwatambula nabo Chameleone ekintu kyakola byalwawo bulwi nti bantu bangi abadde ne femu eyo balina omukisa oguzimba abantu bangi abalitambulira mu kisikirize kyabwe n'oba nga tobazimbye nga tofunyeemu so nga ate nekyewayagala okufunamu
ne bwali badde tokifunye tewalifiiriddwa tutunuulira nnyo wane waffe tunuulira nnyo nfunirawa naye ate twali badde tufokasinga ku kuba nti nzimbye ani Kamiliyoni amaanyi abadde nago emyaka 25 egisembye babiri na musajja wange era okunyumya naye Red Banton ye yaleeta Kamiliyoni kale ne bwasi yamuleeta yamuyambako ko Kamiliyoni abamulese bangi kuva ku Shanks VVD mu studio Dajon studio ya Sematimba abazimbira ne Red Banton baba yakuyisaawo ko nakulaga abantu nakyo kisiima okusinga okukizalawa kati bwoba ng'otandise okulaba nti eka ndeeteyo ono omuntu nga simanyi najje ngenda mufuniramu kitegeeza otandise okukula ye Kamiliyoni omutuufu gwe twali agadde nti omuntu yenna gw'okutteko ne baba comedian amaanyi ago g'omuwadde olunaku lumu afuna abamulaba bangi enkya yajja okubeera star bakoze oluyimba lwe bayita Banana remix yasooka n'alukola yekka n'aluddamu remix ne Jose Kamiliyoni then twabadde tukyali awo nga balukoze ne balongedde odukola ne Cautions basatu baluzeemu bonna Cautions Kyakoze Kamiliyoni kiraga ki because tulaba nti Kamiliyoni oba oli opportunity yagimuleetedde okubanga bakyali ne Cautions n'amugatako yimba luno kubanga balukola kiraga Kamiliyoni kati maturity kubanga Kamiliyoni abadde ng'abikola nga we bakuyambako ku music ate obeera omuwadde ssente naye ng'ate takuyambako kusituka era oluusi mwayimbanga n'oteekamu akasenteko ate ye n'akola olupya n'abikka luno ekyo ne Lutalabuza abikola muyimbye naye ng'ate asigala afa kuzize babikola abayimbi bangi naye kati maturity kiraga nti Kamiliyoni akuze kirungi nnyo n'omutima ogwo gwagaliza kubanga fiiki talina ssente ziri awo nti yandibadde akugula bw'oba omuwadde layiti n'obanga ne Conscience bwe yajja ate omukisa mwagulekera palaso ne mutamukuba kikono bw'abanga agenze mu kubaka kimanye ekya Gaza tebagenze mu studio yabadde biconnect nga bona asulamu rap zo oba version yo oba party yo nga gwe kirungi nnyo kigaziya music market base eyo egaziwa nti bw'oba otutta oluyimba Kingston mu Jamaica kyamaanyi eddobozi ly'omwana ono n'abanga naye yavudde gyavudde n'abanga asomose kiba kinene obeera owadde omukisa omwana omupya Kamiliyoni yadde asobola okukola oluyimba olulala ne Conscience ne batateekamu ono kikulu nnyo kubanga brand era egaziwa watumaliriza ku nsonga eno Red Banton ne Kamiliyoni bafaaki Red Banton yavaayo n'agamba awe mabega nti Kamiliyoni tagezanga najja ku mulambo okumuziika ekyo nakiraba yakyatula naye nga nze yali yakiŋŋamba emyaka ng'ebiri kati najja nga abyogera awo nti nina besaagala banziike biki omuntu kale oluusi omuntu osomusanga anyweddemu naye omuganda aga nti gamba obbi wa mwenge alijja ku mwoyo nti omwenge guli si gwe gukuwa ebigambo rather gamba obbi wa mwenge alisanga kuki ku mwoyo omwenge guli si gwe gukuwa ebigambo kiba kwekiri olede ku mwoyo wa mwenge alisangako nti omwenge gulisangako kati Red Banton mu ngeri emu oba endala asobola okunyiigamu ng'omuntu yenna nti asobola okuba n'obuyambi bw'ayagala bw'atajja kusaba openire oba kuvaayo butereevu akusabe naye ng'olaba kisaana bw'aba alinayo we yakuyisaako Red Banton kimanyiddwa ensi ekimanyi abatakimanyi beeba abapya yayamba Kamiliyoni Liona Island eyo yonna Red Banton yali muyimbi munene 12 n'agenda e Bungereza n'abanga East Africa wano bamutegeera kati Kamiliyoni baali basituka busitusi bw'ojja n'omubeererawo mu kantu akatono konna mu ngeri yonna oba tolina kiri kyokoze kati bw'abanga ayinza bakyogerera mu ntondo neera tomusalira kubanga embeera gy'alimu eyinza okuba nga yeetaaga kuyambibwa
kati asobola okuba nga reaction ye tebanga yaggwa ali obulungi ali convenient ali mu mbeera eri convenient. Industry eba ina gyeragaawo mu mbeera eyo like tubanga n'abakulu tusuka okubanga twesojja mu mbeera eyo nti omuntu ayinza okuba yakukolera ebintu ebirungi naye ate notasobola mujjukirako ate n'olaga nti bwe wayitawo tukyagala kujjukira ebyaliwo wankubadde oli w'amaanyi. Nati kakati ebintu ebimu biri mu karakita ya muntu nti ebintu ebimu tebiri ku industry oba kuki biri ku muntu nti ne bwe yali badde omuvuzi wa booda abeera ze empisa ze oba yenneeyisaaye ne bwe yali badde omusomesa kati tuleme kukitunuuliza industry tugende mu humanity nti humani eyo oba ak'obuntu ako kaali baddemu. Abayimbi bangi abantu bangi sina bayimbi bokka nga babeereddewo abayimbi abo nga miliyoni ekyo tekiri ku muntu omu yekka alina okukyetegereza nga bwe nkugambye wali bwe mukomendinze nti afunye maturity bw'abanga asobola okuyamba ku mwana nga talina nakigendererwa wali bayambanga ku baana nga waliwo ssente kuba yaleeta ku Davido oyo mu 2013 yennyini ebyo nkugamba yamuleeteye kyaddonda awo era n'ayogera mu Luganda nti ekandyeko ssente za kino nga ayogera Luganda ng'alese Davido kitegeeza Davido yali azze kuteekamu ssente amanyikibwe ewantu gy'atamanyiddwa mu East Africa ne bamubuulira nti kamiliyoni yaliyo essaawa zino Davido w'amaanyi kamiliyoni yeetaaga Davido okusinga nti kirungi okusimba omuti nga tosoobira na kugubeera kugwegamamu musana kitegeeza kyagwo ne kikusanga naye nga tewakisuubira kiba kirungi nnyo kamiliyoni omutima ogwo gwalinga akyusa asaana yekube mu kifuba abantu ng'abo asobola okuba kyogedde mu bubi nti alowooza kye yakuyamba nga waga nti yakusuuza ku mufaliso olina musasula si kyatteeka naye osobola okugenda n'omuzza kubanga nkugambye omuntu ali convenient mu mbeera ennungi asobola okureasoninga okusinga oli ali mu mbeera enyigiriza era oba osalira omusango ng'ojajinga ono ali obulungi gw'osaliranga bw'oba aweereddwa omukisa gw'okusala oli anyigirizibwa asobola n'embeera emuforcinga nga ebimunyigiriza bingi kati toyongerangako bwongeza ate kirala. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo Aloy Golden Cycles Limited, bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda. Tuyite wonna w'oli, obudde bwonna bwe tujja kujja. Era tukubire ku masimu gano wammanga. Nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereza obubaka ku aloygc21